الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. omulabi waffe omulungi atulaba ku Hidaya Islam Media tukomyewo nate atubaleetedde Sheikh wammwe mukama waffe Sheikh Ashraf Kayiira abeeko ebigambo ate byayongera okuttaanya olunaku lwa leero. Tuli bayonta Sheikh tuludde okulabako era nkakasa n'abatulaba olwaleero bayonta ate bagenda kubeera basanyufu nga bakulaba ebigambo by'owekitiibwa Allah n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama ebyo byakuwaddeko okumanya okutono ku byo kwokyalinawo. Tumusaba okwongera okumanya naffenna tusobole okubeera nga tubituusa mu matu ne mu bwongo bw'abatulaba olwaleero. Sheikh Ashraf, buuza ku batulaba biidhnillah subhanahu wa ta'ala ate nnyanjulire atulaba kyetugenda okwogerako leero. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. كنتم بزفة إزال هداية إسلام ميديا من نبل يوم جالي سبب واشتي والله atuwa bulungi mu mbeera zaffe zonna ate atuwa okutegeera ebigambo bye n'okubikolerako. Allahumma amin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sheikh Ashraf, ensangi zino wallahi waliwo ebintu ebyewuunyisa mu nsi nga bitambudde nnyo. Abantu tebakyatya misaayi gya bannaabwe, abantu tebakyatiira ddala kigambo musaayi. Abantu wawulira gundi yasse gundi, gundi yatemudde gundi, ono bamukubye amasasi, ono bagenze ab'ebijambiya ne babeerawa. Nsuubira nti mmwe bannaddiini olwaleero tuteekeddwa okussa eddoboozi lyaffe ku nsonga y'omusaayi. Eddiini eteekwa okuba nga erina kye yayogera. Eddiini eteekwa okuba nga eruŋŋamya omuntu butya bw'ateekeddwa okutambula na butya bw'ateekeddwa okuba nti akuuma munne, kuba buli lwe tuwulira gwe basse emitima gyennyamira. So omutima buli gwennyamira kitegeeza nti obwa Katonda buteekwa okubaako n'ebigambo ebigendawo awo. Sheikh Ashraf, mbadde nsaba tutambulire ku kigambo kya omusaayi. Eddiini naddala eyaffe Busiraamu ekyogerako ki? Naam. Sheikh Ali, naam, alungi abatulaba munzikirize nsooke nebaze mukama wange ono omulangira Mangagala muzzukulu wa Mutebi Sheikh Ali Ahmad Zikusooka okuba nti bwe yatulondeddeyo topic n'alaba nti ensonga eyo yeetaaga okuba nti tugitunuulirako Obusiraamu bugyogerako butya. Okusooka kwa byonna, Obusiraamu bwawa nnyo ekitiibwa omusaayi gw'omuntu. Obusiraamu bwawa ekitiibwa omusaayi. Era mu Qur'ani omwo Allah wakitiibwa atugamba nti walaqad karramna bani adama. Allah yawa ekitiibwa omwana Adamu. Allah yawa ekitiibwa omwana Adamu, kitegeeza omusaayi gw'omuntu gwa kitiibwa nnyo. Era Sheikh Ali, nzikiriza abatulaba mbategeeze mu bumu ku bubonero bw'olunaku lw'enkomerero omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama bwe yatutegeeza kuliko okuyiwa kw'omusaayi. Subhanallah. Kathratul qatli. Abantu okuyitirira okuttingana. Ng'ate wakitiibwa Allah mu Qur'ani ey'ekitiibwa atugamba ba'da a'uudhu billahi minash shaitaani rrajiim waman yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaa'uhu jahannamun khalidan fiha. Waliwo n'ewalala فجزاؤه جهنم وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما. سبحان الله. Omuntu buli botta muntu munno mu bugenderevu awatali nsonga, mbeera ya udwan, oyagadde kukola bulabe ku munno, embeera yeri Allah yansalwa muliro jahannam. Bwe twogera ku kigambo kutta,
abasinga obungi tulowoleza nnyo olikwata mundu olikwata jambiya naye nedda tekikomaawo sheekhe eriyo omuntu atta muntu munne na kigambo subhanallah eriyo omuntu natta muntu munne na kigambo otya olwaleero oli ayimirira waayimiridde naga nti Haji Abdallah oyo mumulaba amajinni agatigomya ekyalo kino kyonna gali wuwe naye nga musajja wattu tamanyi na jinni lyogera litya tamanyi na gyeriva takiinaako ilimu yadde kati neweesanga nga abantu beekuŋŋaanyiza okukola mob justice ku muntu ono ku nsonga gy'atalinamu mukono. Onzijukizaayo omuntu omu sheekhe alabika alina bye yakola munne naye oluvannyuma yagenda ew'omu ku bantu be n'abaga nti oyo omusajja alina essaba eddene naye nga gwe bagamba musajja wattu tamanyi na ssabo gye bakolerayo yadde we lifaanana. So kati ekyo kituzaayo mu kutegeera nti omuntu okutta muntu munno si na kyabutemu kyokka nti okozesezza kino oba kiri wabula n'ekigambo osobola okuteeka ekigambo ku munno. Omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama yatutegeeza mu hadithi n'atugamba la taqumu ssaa enkomerero tegenda kutuuka hatta yakthura alharaj قالوا وما الهرج يا رسول الله قال القتل 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 yakiddamu emirundi esatu tekiyama tekigenda kubaawo okujjaku wagenda kubaawo embeera nga abantu bayitiridde okuttiŋŋana. Olwaleero bw'otunuulira ensi bwefaanana bangi ne bagamba nti abadde atambula amasasi ne bagamukubira mu mmotoka bangi betulabye mu mawulire nti yabadde ava ku mulimu ne bamuwamba n'eddereeva we ne bamubuzaawo ne basaba essente bazadde be ne bakeerewa okuwaayo ssente ne bamusalako akagalo ne bakaweereza bazadde be bakakasize eddala nti enjala ze ez'ekika kyabwe ssente ne bazifuna olumu ssente ne zirwawo ne bamugamba nti tumaze omumutta ate tuwe ssente tukulagirire mayiti weeri. naye ekikwewuunyisa As-Sadiq al-Amin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yayogera ku nsonga ezo ng'olowooza olwaleero naye waali mulamu ku bigenda mu maaso mu nsi. Yagamba mu hadithi entuufu la taqumu ssaa enkomerero tegenda kuyimirira tegenda kubaawo hatta yatiya ala nnaasi zamaanun paka ekiseera we kigenda okutuuka eri abantu لا يعلم القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. لا إله إلا الله. ngatta tamanyi lwakyatta Allahu akbar. nga ne gwe batta tamanyi lwakyattibwa. Seeka malayika nga zaatutegeera nnyo Mungu bwe yayogerera n'agamba nti bwe nagamba malayika nti ensi yange ngenda kugiteekamu omuntu omusigire nezigamba nti atajalu fiha mukama wange man yufsidu fiha wa yasfiku ddima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. naye nga biyitiridde oyo mbaka Muhammad. obusiraamu buno bw'obadde oyogerawo sheekhe onzijukiza ebintu bingi naye bwe twali tusoma ensonga zino abamanyi baffe ze bassaako essira abasinga bagamba 5 maqasid sharia mulimu ekigambo ekigamba nti hifidhu nafsi. ebigambo ebyo byonna byobadde oyogera ndabira ddala nga bigwa mu hifidhu nafsi nti eddiini yaffe teyalekayo teyeesuulirayo gwonna gamba mu kwagala okugamba omutemu nti totemula kubanga eddiini yaffe yajja ng'ezza okukuuma abantu baleme kutemulwa omuntu asigalewo afe bibye. Seeka wano wenjagala otunnyonnyolere okufa ne gwe batemudde naye afa naye okufa okufa byonna nze ndaba kufa byawukanira wa birina enjawulo kwonna kuba kufa muntu kuva mu duniya obulamu ne buba nga buweddewo naye almautu walqatl byanjawulo. naam wakati waliwo okufa
ng'omuntu Allah subhanahu wa ta'ala bwatyo bwasazeewo nti fulani Sheikh Ali zikusooka eduniya agenda gibako emyaka bwegiti n'essaawa bweziti era obudde bwo ne kuba nti Allah bwe budde bwo bwe yakuwa okuwangaala ku duniya wabula kye tuyita katil kwe kufa kw'omuntu naye nga waliwo akulinamu omukono nga kulimu ensonga olina ajja nakuba omuntu amasasi olina mutemako obulago olina ng'oli akirinamu omukono seka waliwo obulwadde naye nga abantu babulinamu omukono anti era enkomerero y'obulwadde kuba kuva eyo naye tugibala katil kuba obulwadde kati tuddayo nja kuleetera aya Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali ategeeza basahaba abaali bakyakubagana empawa ku kufa kw'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yabagamba nti wama Muhammadun illa rasulullah qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala a'qabikum Allah yali abuuza Muhammad tali okujjako mubaka wa Allah ate waliwo ababaka era abamusooka bifo nga ye tannajja kale singa aba afudde okufa kuno kwetwogeddeko okutaliimu mbeera ya muntu mulala yenna awo kutira oba ngattiddwa seeka bibiri byanjawulo okufa n'okuttibwa okuttibwa kututuusa ku kufa okinyonyodde bulungi nnyo barakallahu fikum okitegedde kakati kino kyetugamba hifdhu nafsi okukuuma abantu emyoyo gy'abantu kwe kuba nti twewalira ddala kyonna ekireeta okugjawo obulamu bw'omuntu mu hadithi entuufu omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama yetutegeeza ku lunaku lw'enkomerero omuntu eyatta munne tebigenda kuggweeraawo nabbi yatugamba nti yaji'u al-maqtul Allah agenda kuleeta omuntu eyattibwa mutaalliqan bilqatil nga yeekutte ku yamutta yawma al-qiyama ku lunaku lw'enkomerero wa awdajuhu tashkhubu daman al-awdaj emiswa gino egy'obulamu gino nga gifuuwa omusaayi omuyitirivu ennyo bayimirire mu maaso ga Allah fayaqulu agambe nti ya rabbi ayi Allah wange salhu fima qatalani mbuulize omuntu ono yanzitira ki kati awo omuntu kirungi olowooza ennyo nga tonnakola mbeere eriyo abantu nga ku duniya emikono gyabwe gijjudde musaayi oyo agenda kufaanana atya ku akhira omubaka Muhammad era kyava ayongera mu hadithi entuufu n'atugamba inna min waratati al-umur mazima muzimu ku nsonga ezisinga okubeeza obulabe alladhi ezo la makhrajan liman adkhala nafsahu fiha ng'omuntu bw'oba ogiyingiddemu toyina bufulumiro mu yo safku damin haramin min ghairi hillihi ye muntu okuyiwa omusaayi gwa munne mu ngeri etali ya buvunaanyizibwa etakkirizibwa mu mateeka ga Katonda ge yassaawo olwansonga kino tukisike seeka bw'otunuulira shariya ejja neetulaga nti omuntu bwatta ng'agenderedde ebibonerezo byafuna bye bino nakino nakiri botta mu butali bugenderevu osasula bwoti ne bwoti ne bwoti kituufu osobola okusasula famire y'ono gosse naye obutuufu bw'ensonga eyo eryo ezzambi oba olikoze ku mwana Adamu ng'ate gw'olikozeeko gw'oggyeewo gw'olina okwetondera ogenda kumusangawo omwetondere kuba omugyeewo من ورطات الأمور الذي لا مخرجا لمن أدخل نفسه فيها سنو mbadde seeka ndowooza naam nti ayinza oli ajja kusigala kituufu era ajja kujja naye kati fakad ja'alna liwaliyihi sultana waman qutila madhluma fakad ja'alna liwaliyihi sultana subhanallah dini yaffe nga zinyo sheekh fakad ja'alna liwaliyihi sultana
naye olaba Sekaali tujja kuddayo katono nnyo kankuggyeko ku topiki eno tugendeko mu topiki eya tawuba omuntu okwenenya ku zambi lyokoze waliwo ezambi eriri wakati wo ne Mungu ne wabaawo ezambi eribeera wakati wo ne Adami kakati ono Adami gose gwokozeeko ezambi Mungu tabiyingiramu nga temunaba kweta okitegedde abagambo mwete kyekyo nabbi kyatugamba nti muzimu ku nsonga enkambwe ennyo ezitalina bufulumiro ku muntu singa oba ogiyingiddemu safki damin haramin min ghairi hilli hadisi ya Irbad ibn Sariya radiyallahu anhu nabbi bwe hijja gye yakola esembayo sheekh emu yokka bweti mu bigambo bye yayogera ebyakaabya abaliwo bonna ebigambo ebyo mwebiri yababuuza nti guno mwezi ki ne balowooza nti baguwadde erinnya eddala kino kibuga ki ne balowooza oba bakitumye erinnya eddala lunaku ki ne balowooza oba si lunaku lwero lwennyini oba erinnya eddala ayu yaumin hatha wa ayu baladin hatha wa ayu shahrin hatha wa ayu ebigambo ne bitambulawo ne bamugaa nti naye nga nabbi kye yali agenderera ng'abagamba nti omwezi guno gwa mizizo shahrun haram fi baladin haram wa fi yaumin haram nabbi bwe yayogera yabagamba nti ala inna dima'akum kye yasooka nakyo yagamba nti emisaayi حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا وفي شهركم هذا سبحان الله seka omuntu abantu begendereza okuyiwa emisaayi gy'abannaawe era ssebo nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kyeyava atutegeeza n'atugamba okubalibwa okuliwa okugenda okusooka awwal ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamah egenda kuba swala fi ad-dima al-hisab egenda kuba swala awwal ma yuqda bayna al-khalqi fi ad-dima ekigenda okusooka okuba nti omuntu akisasulira kugenda kuba musaayi era omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyava tugamba nti la yazalu almu'min fi fushatin min dinihi omukkiriza yenna agenda kubeera mu ddembe mu ddiini ye busiraamu eno ma lam yusib daman haraman ebbanga lyamala nga tayiye musaayi gutalina kuyiibwa obusiraamu bwawa ekitiibwa omusaayi gw'omuntu obusiraamu bwawa ekitiibwa omuntu tamala gattibwa hatta oli musiraamu oba si musiraamu obusiraamu bwawa ekitiibwa omusaayi gw'omuntu era nsaasira nnyo abeerowooza nti basiraamu ng'obusiraamu bubalagira kuyingira mu bikolwa bya butujju obwo si busiraamu obusiraamu diinu salaamu obusiraamu ddiini ya mirembe obusiraamu tebuyinaayo we bukutuma nti genda otte naalumanya ne saalumanya genda otte jjooni obusiraamu tebuyinaayo we bukugambira nti oli olw'okuba si musiraamu mutte obusiraamu tebukugamba nti oli olw'okuba si musiraamu genda omukoleko obulabe kakati bw'onaamukolako obulabe ani gw'ogenda okukoowoola omuzza eri obusiraamu Allahu akbar tulafune bekambuwaza nkugambye hadithi eri nabbi Muhammad atugambye yaji'u al-maqtulu Allah agenda kuleeta omuntu gwe batta mutaalliqan bilqatil nga yeekutte ku yamutta wa awdajuhu tashkhubu daman ng'emisuwa gino gifuuwa omusaayi omuyitirivu bayimirire mu maaso ga Allah mugambe nti ya rabbi ayi Allah wange salhu mbuulize omuntu ono fiima qatalani yanzitira ki kakati lowooza ku muntu alowooza obutujju ng'ogende mu katale akakuŋŋaanya abantu abangi otegewo bbomu ku lunaku lw'enkomerero ogenda kufaanana otya dini nga nnungi eno sheekh mukazi munaku yazze kunoonya kyakulya ky'abaana simanyi nti abantu tebamanyi ddiini yaffe obusiraamu
bwawukanira ddala n'abantu bye babulooza n'ebikolwa eby'obutujju. Kankuwa ekyokulabirako. Sahabi Abdullahi Saad ibn Abi Sarhi yali omu mu bakutabul wahyi, yali awandiika, yali mu bawandiisi b'obubaka. Olumu shitaani ejja emuzannyirako n'ayogera ebigambo ebitaali bituufu ku mubaka Muhammad sallallahu alaihi n'agamba obubaka twabuwandiikanga naye mulimu ebigambo ffe bye tweyongererangamu ebyaffe. Fahdara nabiyu sallallahu alaihi wasallama damahu. Nabbi n'agamba alaba ku Abdullahi Saad ibn Abi Sarhi bw'amutta afuna empeera. Embeera eyo ebeerawo, Abdullahi Saad ibn Abi Sarhi yeekweka ku yawmu fathi Makka. Abdullahi Saad ibn Abi Sarhi kyava ajjira mu mugongo gwa Uthman ibn Affan alhayiyu alladhi kana yastahi minhu nabiyu sallallahu alaihi wasallam. Bajjira mu mugongo gwa Uthman batuuka ewali omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bwe batuukawo Uthman agamba nabbi bayi'uhu ya Rasulallah, sajja musike mu mukono omusonyiwe. Nabbi n'akyuka n'atunula eri n'amugamba ogwokubiri ono kye yakola kyali kyakulimbisa Allah. Abdullahi Saad ibn Abi Sarhi yalina oluganda ku Uthman. Uthman agamba nabbi bayi'uhu ya Rasulallah, sajja musikeeko mu mukono musonyiwe. Nabbi n'atunula eri n'amugamba ogwokusatu nti bayi'uhu ya Rasulallah. Nabbi kyava akwata omukono gwe n'asika omusajja mu mukono. Bwe bamala okusaala, Abdullahi Saad ibn Abi Sarhi afuluma agenda. Nabbi kyeyava abuuza basahaba abaaliwo n'abagamba nti ama kana fiikum rajulun rashid, mummwe temubaddeemu musajja mugezi asobola kusoma mbeera. Haythu ra'ani kafaftu yadi an mubayaati hadha fayadhribu unqahu, temuliimu abadde asobola kusoma mbeera eyandirabye weŋŋaaniddwa okusika omusajja oyo mu mukono nga sinnagumusikamu n'amutemako obulago. Basahaba kyebava bamubuuza ne bamugamba ya Rasulallah, wa kaifa na'lam ma fi nafsik, twanditegedde tutya gwe kyolowooza mu mutima gwo. Awala awma'ata alayna bi'aynaik, kale singa onyigiddeko bunyigizi ku liiso ya Rasulallah. Tunyigireko wanditunyigiddeko ku liiso. Nabbi kyava abagamba nti innahu la yambaghi linabiyyin an yakuna lahu kha'inatan a'yun, tekisaana era si kituufu okubeera nti nabbi wa Katonda omulamba akozesa amaaso ag'enkwe mu mbeera y'enkwe oba okwenyakwenya. Kakati ekyo tujjamu obukulu bw'omusaayi gw'omuntu. Nabbi yali asobola obanyigira ku liiso naye teyakikola sallallahu alaihi wasallam. Basahaba baali basobola okusituka bamuteme naye tebaakikola olw'ensonga nti obusiraamu bwawa ekitiibwa omusaayi gw'omuntu. Obusiraamu bwawa ekitiibwa omusaayi gw'omuntu. Sheikh, ebigambo bingi oyogera hadithi nga ne bw'oba oyogeddemu bweti n'onnyonnyola eyo osobola okumaliriza nga ebigambo by'omuntu n'obusiraamu tebigenda kubeera byangu. Kimala atulaba okubeera nti Sheikh akunnyonnyodde nti mu bintu obusiraamu bye bwassaako essira kwe kubeera nti omuntu tasaagirwako, kwe kubeera nti obulamu bw'omuntu tebusaagirwako. Okwenyigira mu kuggyawo Katonda kyataddewo kye kikufuula omubi, kye bayita hadmul biniya arrabbaniya. Okwenyigira mu kuggyawo oba mu kwonoona ekyo ky'otaateekawo ng'oyita mu makubo ag'enjawulo. Gano amakubo makulu Sheikh. Ekisooka eddogo, abantu baloga bannaabwe bafe, oba mutemu wadde nga oba tozze kutemula na kiso ng'okozesezza ddogo, oba mutemu. Era Seeka byayogedde bino bajja kujja bakwekwateko wadde nga waloga bulozi, wadde nga wakozesa mmundu, wadde nga wakozesa kitala, wadde nga wakozesa butwa, wadde nga wakozesa kigambo, wadde nga wakozesa kigambo. Abantu babawadde obutwa, abantu babakubye amasasi, abantu babatemudde nga babatemula na biso na bijambiya, abalala babatemulidde mu malogo. Embeera ezo zonna zikufuula omuntu ajjeewo Allah kye yateekawo
oyonoona, ozimbulula, omenya Allah kye yateekawo nga takuwadde lukusa kukikola, nga toweereddwa lukusa kukikola, nga ne gw'okikozeeko okimukozeeko mu mbeera ya buli az'amaanyi. Obusiraamu buli wala nnyo n'omutemu, obusiraamu buli wala nnyo n'omutujju, obusiraamu buli wala nnyo n'ebirowoozo ebyokubeera nti byakucyankalanya na butaagaliza. Obusiraamu buli wala nnyo n'ensaalwa, kubanga obusiraamu ddiini ya mirembe. Naam Sheikh. Era Sheikh Ali nga tumaliriza, waliwo aya wakitiibwa Allah atugamba walladhiina la yad'uuna ma'a Allahi ilaahan aakhar, n'abo abatagatta Allah subhanahu wa ta'ala na kintu kirala kyonna mu kumusinza. wala yaqtuluuna an-nafsa allati harrama Allahu illa bilhaqq, era ne batatta bantu bannaabwe okuggyako ewali ensonga. Nga bw'olaba olwaleero nti eggwanga lyaffe Uganda teriramuza shariya, naye omusango we gukukka mu vvi nga wasse munno, naawe kyofuna. Okitegeera? wala yaktuluuna an-nafsa allati harrama Allahu illa bilhaqq, abantu ne batatta bannaabwe ewatali mazima. wala yaznuun, nga n'okwenda tebenda. Olira Allah bwe yagatta amazambi ago yagamba nti waman yafalu dhalika yalqa athama, omuntu akola ebyo ebisatu bye tulabye emabega agenda kusisinkana mukama we Allah nga yamukubisizaamu athama, si ithm. Ajja kutuuka nga yenna ajjudde mazambi, bukyafu, nga yenna ajjudde bukyafu. yudhaafu lahu al-adhab yawma al-qiyamah wa yakhludu fihi muhana. Allah agenda mukubisizaamu ebibonerezo ku lunaku lw'enkomerero, ate abibeeremu nga munyoomoofu nnyo. Twewale ebifaananako bwe bityo, abadde abikola tusabe Allah ate atutaase, atusonyiwe, twenenye mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Tukuume emisaayi gy'abantu, abakyala mukuume emisaayi gy'abantu bammwe, abaami mukuume ebintu emisaayi gy'abantu bammwe mu maka, abakulembeze mukuume emisaayi gy'abantu be mukulembera, kubanga Katonda agenda kugitubuuzaako mu maaso ge nga tutuuse ng'abantu bangi bajja gye tuli. Fiima qatalani, yanzitira ki nga naawe tomanyi lwaki wamutta. Sheikh tukweyanziza nnyo ssebo, tusaba Allah ow'ekitiibwa atugase n'ebyoyogedde, agase abatulaba naffe ffennyini ababyogera, atugase nabyo Allah ow'ekisa, atubuulirire nabyo, ate tusobole omusisinkana Allah subhanahu wa ta'ala nga atusiimye mulungi atulaba. Tubadde tukola emabega wa kamera waliyo Sheikh Sudais Rajab, omwana ow'effumbe. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.